Amawanga ga Africa gakyagenda maaso n'okutakula emitwe okulaba ng'emirembe gidda mu ggwanga lya DR Congo. Abaduumizi b'amagye g'amawanga ga Africa baganye enteekateeka y'ekibiina ky'amawanga amagatte okubeera wansi w'obuduumizi bw'eggye lya MONUSCO erikuuma emirembe mu ggwanga lya Congo. Ssaabaduumizi w'eggye lya UPDF General Ronda Nyakairima agenda kubisaamu engatto ayerekera ekitebe ky'omukago gwa Africa okuwagira ekiwandiiko ekigaana amagye gano okubeera wansi w'obuduumizi bwa MONUSCO kubanga eremeddwa. We said no. So we agreed to go and report to AU. It's up to AU to communicate to UN. Bannamagye bano baagala eggye lino liggibwe mu ggwanga lya DR Congo kubanga liremeddwa okukola omulimu gwalitwazaayo ng'entalo mu Congo zifuuse entalo. Kati bano baagala ensonga z'e Congo zikolweko amawanga ga Africa. Bwe twasisinkana twakiriziganya ku kintu kimu nti eggye lino libeere wansi wa MONUSCO, lyetengerere mu North ne South Kivu. Ekyokubiri n'ekiteeso ne kiweebwayo nti ne MONUSCO etekebwe wansi w'obukulembeze oba obuduumizi obw'amagye g'ekitundu ekitegeeza nti anaadumira MONUSCO abe ng'ava mu mawanga gano either ag'emaserengeta ga Africa oba agayanja aganene. Wabula balina okusooka okwogereza olukiiko lw'abaminisita olutuula mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia bano nga be balina okubawagira enteekateeka eno okugituusa mu kulembeze bw'amawanga. Ebyo ng'obitadde ku bbali eggye lya UPDF lironze ekibuga kya Arua okujagulizaayo olunaku lwa Terre-Sita nga bajjukiranga bwe giweze emyaka 27 kasookedde ng'eggye lino liggunjibwawo. Nga 28 tugenda Zombo Paida Town Council ate tutongoze emirimu ejjokuza olunaku luno. Emirimu egigenda okukolebwa gye gino nti buli district yonna y'omwesi nayo ziri 8 tujja kubaamu n'okugema abaana okujjanjaba emisujja n'okugaba ebiziiza omusujja obikendeza omusujja okukwata abantu. Tujja kujjanjaba amaaso n'amannyo. Nga bajaguza olunaku luno UPDF egenda kukola emirimu egy'enjawulo omuli okulongoosa n'emirimu emirala ntoko. Harriet Namukasa, Sabiti Joseph, WBS TV, Kampala.